Buterev oli ku John K Media yona gye musinzo kubanga mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala nze John K Uganda nkomyewo nate n'akanyomero kafa akamanyikidwa nga ekiri ku social media. Jjukira video esembyeyo nakulaze musajja mukulu amanyikidwa nga Balam nga si musanyufu ne munywanyi we Abitex okuvayoko n'amuteekako ekivulu ekya stadenge ekya Alien Skin ku nnaku lwe lumu ng'ennaku z'omwezi 9 June omwaka guno gwennyini. Alien Skin agenda kubeera ku Freedom City ate Pallaso abeere side za wali eri ku Cricket Oval. Wabula bwe nabadde nkuwa ka video ka Balam nga yeemulugunya, Balam ayina we yakooneddeko, ayina we yakoonye ng'agamba nti Bajjo yamugamba nti Abitex yawa ssente abavubuka babeere nga bakyankalanya enkambi ya Pallaso sakira ti ekivulu kireme genda bulungi nnyo. Wabula tufunyeko Bajjo kati gwe nkuleetedde. Bajjo ono avuddeko neyeewakana ebintu bya Balamu nti ebyo byagamba mbu yamugamba nti simanyanga nti Abitex asasula ssente abaana bakyankalanye Pallaso nti ebintu ebisibituufu nti oyo abeera yeekwasakwasa nti simanyanga bulogologo blablabla n'ebiringanga ebyo n'abyewakana. Era mukulu Bajjo avuddeko maaso n'agenda n'abeera ng'atendereza Alien Skin n'amugamba oyo mwana w'amaanyi akuba singa n'akakoola ako kaalya. Era n'avaako n'agamba nti Alien Skin okubeera nga agenda kubeera ne concert ku Freedom City kunaku lwe lumu ne Pallaso mbu ate kigenda kubeera nga kiyamba Pallaso olw'ensonga mbu ekivulu kya Pallaso kino kibadde tekimanyikiddwa. Akiranze ebbanga ddene nnyo tekibadde nnyo mu bantu ne Alien Skin yo olwataddeyo actually twatandise okumanya amawulire ku Mande kati kiri ku buli mumwa gwa muntu ku buli social media kitrendinga buli wamu. So olw'okubanga Alien Skin yavudde n'ateeka ekivulu kino eno ekitegeeza nakyo kijja kubeera nga kitunda ekivulu kya Pallaso era Pallaso tanyiiga ekivulu kye kigenda kutunda olw'ensonga Alien Skin ayingira okuba nga atunda ekivulu kye. Era n'agenda maaso n'okubeera ng'agamba nti yeebaza Alien Skin ne Pallaso olw'obubadibadi bwataddewo mu entertainment industry. Bino eno ebitwadde tebiriiwo byasemba kubeera ku ba Bobi Wine ba Chameleone Bebe Cool naye bano okuvaako ne beekubamu awo ebi ne beepika kati video concert bagenda nakola ssente. So yeeyo industry ya Uganda olina okubeera ng'ekola ki olina okubeera ng'etambula. So era n'ayongera okubeera nga annyonnyola n'ekyogamba nti ba promoters nti Balam abanga ategese Pallaso ate Abitex n'aleeta Alien Skin kunaku lwe lumu nti entalo mu ba promoter tezijja kuggwawo nakwadde buli kaseera beefula abatuula ne batandika okubeera nga boogera tetukole bwe tuti naye ng'ekituufu empalana enkwe obutaagaliza mu ba promoters tezisobola kubeera nga ziggwawo. N'agaana ogamba mbu ebyo mu meeting gye babeera nga babiteesaako ye just abeera agenzeyo bugenzi kubawerekerako naye ng'ekituufu kyakimanyi enkwe obutaagaliza mu entertainment industry naddala mu ba promoters tebisobola kuba nga biggwa. Ayogedde ebigambo bingi nnyo musajja mukulu amanyikiddwa nga Bajjo kirya process ebuvuddeko awo yali akaabira social media mbu mukulu MK Mozi ayagala kubeera ng'amutta. Kabiri ako gye kalusa okudda mu video zange ojja kubeera ng'okalaba kamukweko Bajjo ng'agenda maaso n'okuba ng'ayongera ku kintu kya Pallaso ne Alien Skin naye ng'ate kirimu ba promoters Abitex ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Balam. Bajjo ng'annyonnyola Bajjo yagwa eddalu era kibadde kizibu ky'amaanyi nnyo mu show ya Pallaso era Alien Skin yakuba asinga n'enkwacyo ye. Bakulimba nti promoter basobola okwegatta. Tulina endowooza ez'enjawulo mu ddiini ne mu byobufuzi. Tugezaako nnyo kimalawo n'ekyagaana. Omusajja gwayita Balam takoleka naye era ofundikira akuwaliriza omukola ekikyamu nti Pallaso ne Alien Skin mubeebaze mu bannayuganda okuzza life mu music industry ya Uganda because music industry ebadde down nga tewali muyimbi atunda. Katwafunye ka chance Alien Skin ne Pallaso ne beekuba ebinnyo ne bazza life mu ki abatategeera bulungi mulabanga ekikyamu nekyabadde kirungi era Pallaso alina okwata obukadde 10 ku ssente zagenda okukola aweeka Alien Skin kuba Pallaso abadde dampu aneddaala Freedom City ne Freedom City byawukanira ddala. Kirasi ya Pallaso yanjawulo ku ya Alien, ebbeeyi yanjawulo ku ya Alien, evenue zanjawulo ku ya Alien. Nti ekyenjawulo kyokka ekirimu tebakozesemu date ate kisinze kukolera Pallaso kugaba ensu ya Pallaso tebadde mu matu g'abantu. Era Pallaso alina okwebaza Alien Skin okujja wadde Pallaso yakolanga abasituzi b'obuzito
naye olabanga binyamanyama bya jini naye alien skin omulanga amaanyi mazaale nti logically alien skin yafuna sympathy ya public because public tubira ku side y'abantu anyigirizibwa era sawa zino zempagira alien skin because bamunyigiriza mu fight osobola okikiriza nti mu Uganda kati mulimu abayimbi babiri abategerekeka alien skin ye namba emu Pallaso ye namba bbiri era omuntu agenda okudda mufuna sente akole batu ya Pallaso na alien skin akako stage omuziki Pallaso aguyina mu live performance watanyuma kulaba ng'omuntu lwa structure ye naye nga ate music wakola ki naye nga ye omuntu anyuma kola ki kumanyi waliwo figure ezimba ne figure zitayimba nti omuyimbi bw'osanga Kenzo bw'osanga Bebe Cool bw'osanga abayimbi nga tobuuza ti akola mulimu ki bw'osanga kale Chameleone tobuuza ti akola mulimu ki naye bw'osanga Pallaso amala kunyonyola nnyo nti omuyimbi oba muzitoze wa buzito kyogamba nti test ya alien skin yemu ya Pallaso onayimba City ya Danger oli ali mu malamu tolabawo enjawulo nti alina kirasi y'abantu bayimbira noli alina kirasi y'abantu bayimbira federation terina makulu federation erina makulu ki federation terina register terinayo byakiyaye nze nange nali ngenze kubasunga tebalina na certificate kangamba